Si malungi kibi nnyo era kitalo nnyo nnyini ddala. Mutabani w'omugagga Sudiru Lupaleria avudde mu bulamu bw'ensi eno amakya gakeesezza olwaleero oba mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Ono afiiridde mu kabenje akabadde ak'amaanyi ennyo ennyini ddala era nga n'emmotoka mwabadde atambulira akabenje kano mwakafunidde yonna esaanyeewo. Ngenda kuba nkuwaako kebyo ebitonotono sofa bye nsobodde okubeera nga nfuna. Wafiiridde nga ye managing director wa Sudiru Lupaleria Group era nga ebimu ku ebyo byenjagala okutegeeza oba by'olina okubeera nga weetaaga okumanya bye ngenda okuba nga nkumanyisa. Akabenje kabadde k'amaanyi nnyo whereby nti n'emmotoka etuuse okuggwawo nga bw'ogiraba ate n'ekwata n'omuliro. Nze Vicky nkwanirizaako buterevu gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosaako okuba ng'otuwuliriza mu bitundu eby'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Video nkusaba osooka ogimpeereka like kijambeko okuba ng'edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mu kadde mbutongole. Tukusaba otwegatteko osubscribinge ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information mu buli kadde ate mu buli kanyomero akakola eggwanga Uganda. So kitalo nnyo nnyini ddala. Mutabani w'omugagga Sudiru Lupaleria afudde olwaleero era nga ono amannya ge ye Rajiv Lupaleria. Mwana nzaalwa ya mwaka gwa 1990 ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa January era nga wafiiridde ng'alina emyaka egy'obukulu 35. Ono afiiridde ku express highway wano ku flyover ya Busaabala era nga emmotoka kika kya Nissan GTR emmotoka gy'abaddemu namba U80 lukaaga 38L bwekutte omuliro yonna bwetyo neggwaawo era kikakasiddwa nti ono afiiridde ku scene awo wennyini tewabaddeewoko nti oba addusibweko mu ddwaliro. Ono akabenje tekitegerekese kavudde ku ki oba yeekanze kintu oba like tewali n'omu mu kaseera kano asobola kukuwa kituufu kibaddewo oba kiyinza kuba nga kiviiriddeko omwana ono Rajiv Lupaleria okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno. Wabula emmotoka mu bifaananyi ebyo by'ogenda mu maaso n'okulaba bw'etyo bw'etunula mu kaseera kano yonna yafuuse dda evvu okusinziira ku bifaananyi nga bw'ogenda mu maaso n'okuba ng'obiraba. Emmotoka eyo Nissan GTR zibeera mmotoka za misinde nnyo ate nga omwana ono abadde avuga emmotoka z'empaka. Yes, gw'abadde takimanyi Rajiv Lupaleria abadde muvuzi wa mmotoka za mpaka abadde ayagala nnyo kye bayita okuvuga emmotoka ezo ez'emisinde oba emmotoka ez'empaka. Era bwe weetegereza n'ekika ky'emmotoka ky'abaddemu ogenda kwesanga nga emmotoka ya speed, mmotoka ya misinde. So it's not yet confirmed ku kiki ekiyinza okuba nga kiviiriddeko akabenje. So emmotoka bw'emaze okuba nga egwa yeefudde emirundi egiwerako okusinziira ku crime scene nga bwe bagisanze. Mu nfunda ezo nga emmotoka yeefudde ndooza tasobodde kuba nga asimattukiramu era bw'atyo kwe kufa. Emmotoka ekutte n'omuliro era neeyaka n'etinta okukakkana nga esigadde ekyo ky'ogenda maaso n'okuba ng'olaba mu bifaananyi. Emmotoka eyo y'amaanyi mwafiiridde. Osobola okugirabako before yaayo then n'omala n'olabako ne after. Ogenda kwesanga nga before yaayo motoka namu bulungi like mu ndabika erabikira ddala bulungi nnyo ate ng'erabika nga emmotoka still ey'ebbeeyi okuzaama. So mu kiseera kino ebisingako ko awo tugenda kuba nga tubiteekawo buteesi tubireete ate then nabyo tubikuwe. Sudiru Lupaleria Group atagimanyi eno nno ngundiivu nnyo mu byenfuna by'eggwanga lino Uganda era nga agikulembera founder waayo ye mugagga kennyini Sudiru Lupaleria just
bwe kyagejja n'agifuula Sudiru Lupaleria Group. Era nga Lupaleria Group ekola ki? Sudiru Lupaleria Group ekola mu real estates, ekola mu hospitality, ebintu by'amalwaliro ebirimu nnyo, ebintu by'education ebyo eby'amasomero Lupaleria Group ebirimu nnyo, ebintu bya agriculture Sudiru Lupaleria Group balimi batuulira ddala mu agriculture, education system mwebali balinamu businesses zaabwe, real estates ezimalayo babadde mwebali nakati bakyalimu ebbanga lyonna, ensonga z'amalwaliro bazibaddengamu era mpaka nakakati bakyazirimu. So omwana ono wafiiridde Rajiv Lupaleria nga ye acting manager oba yabadde manager wa group wa Sudiru Lupaleria group mu kiseera kino. Bino ebyokufa kwe bikakasiddwa deputy spokesperson wa police Luke Owesigire, era nga tukusuubiza okutwongera information anytime gye tugenda okuba nga tujja tukutere ku mmeeza yo naawe mu mbeera eyo oba mu mbeera endala. Sudiru ono si ye mwana yekka gw'ayina, ayinako ku baana abalala, era nga mu kiseera kino abamu ku abo abasigaddewo kwe kuli omwana omulala obuwala amanyiddwa nga Shena Lupaleria, ayinawo omulala amanyiddwa nga Mera Lupaleria. So abaana bano bonna batwala erinnya lya family erya Lupaleria. So kati wasigadde Shena Lupaleria, Mera Lupaleria wali, then Rajiv Lupaleria ye mugenzi afiiridde ku myaka egy'obuvubuka 35 gyokka. Nkugambye nti yazaalibwa mu 1999 gwali mwezi gwa January ng'ennaku z'omwezi 2 tuba tuyingira omwaka enkeera waalwo ono lwe yaleetebwa mu nsi, ate mpaka n'okutuusa olwaleero Mukama obulamu obutono bwasobodde okuba nga amwazika. Abadde mubonzi wa mmotoka za mpaka, era nga abajjukira obulungi Rajiv Lupaleria lumu yavuganyako ne Ponciano Rwakataka, oba gwali mwaka ki, oba yakwata kifo kya namba 3, then nagenda na handshakinga ni ono Ponciano Rwakataka nga amukubye eggaali oba nga amuvuze n'amusukkako ku nvuga ye. Ate no munange ne Ponciano Rwakataka si musajja mukulu nnyo. Rwakataka ali myaka ne Rwakataka akuze ayingidde 5. Rwakataka awezezza emyaka ndowooza oba 55 akuze. So sofa byebyo bino bituuseewo byonna wali eri ku flyover ya Busaabala express highway yo egenda Entebbe, akabenje wakafunidde, era awo omukka we gugenze maaso n'okuba nti gugweramu, taddusiddwako yadde mu ddwaliro, takoze eki tebakoze eki yadde kyoba ki. So mu kaseera kano ebyo byensobola okuba nti ate nkuwaako ebikwatagana ku mugenzi essaawa zino. Tusinkane abadde nga musajja muvuzi ate ng'avuga emmotoka ez'amaanyi ddala, era n'okusinziira ku mmotoka yennyini mwafiiridde oba emmotoka emuse Lupaleria amanyiddwa nga Rajiv Lupaleria, era nga emmotoka engeri gye yabumbuzeemu oba gye yakuttemu omuliro byonna tusobodde okubeera nga tubirabako n'amaaso gaffe mu butambi buno. Okusinziira ku baabaddewo abasoose okutuukawo mbwangu ng'akabenje kakagwawo, bagamba nti emmotoka eno teyagibaddemu muntu omu, babaddemu abantu 2 n'omukyala, wabula abaakeddewo bagamba nti omukyala ye yasobodde okuba nga asimattuka avuddemu, wabula ye ate omwana ye kennyini yabadde avuga emmotoka ow'omugagga teyasobodde kuba nti alutonda. Ekkubo lino oba ekifo kino kyennyini abantu bangi abafuniddewo obubenje, emmotoka nnyingi, bodaboda nnyingi ezigenze nga maaso n'okuba nga zigwawo mu nnaku 2-3 eziyiseewo emabega. Waliwo n'omu ku bantu abavaayo ne bakubira poliisi ey'ebidduka omulango ogutakungula esobole okujja okuteekawo signs wabulabe nnyo nti tewaliwo yadde kabonero kalaga nti mu maaso oluguudo lukolwa, tewaliwo yadde kantu konna akalaga nti oba kendeeza ku speedio okuva ekajjansi ng'oyingira awo ebusaabala
ng'onaatera okutuuka e Munyonyo. So byonna tugenda kubeera nga tubitangazaamu okusinziira ku bwe baabireese oba okusinziira ku bwe birabika. Video giweka like kijambeko okubanga edduka ku misinde egy'amaanyi information etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde mbutongole tukusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobole ofunanga latest updates ne latest information. Nze Vicky sinzira buterevu wano ku mukutu Vicky exclusive. Kitalo nnyo still tuddamu okubika omulundi ogwokubiri oyo yenna atasobodde kubeera nga ate ategeera amawulire g'okufa kw'omwana w'omugagga Sudhir Ruparelia, Rajiv Ruparelia ono nga yabadde acting manager wa Ruparelia Group oba Sudhir Ruparelia Group ekola ebintu ebyenjawulo. Obuvidiyo obwo bw'olaba omuntu oyo yabadde yakafa bweppaba oba omwana ono yabadde yakava mbulamu bweppaba ng'akabenje kakagwawo emmotoka gye yabaddemu bwetyo neba nga ekwatirawo akaliro. Okusinziira ku baabaddewo bagamba nti speed gye yabadde avugirako yeekanze ebyo ebiseminti ebyabadde biteekeddwa ku kkubo eryo, then n'alemererwa ndowooza okontrolinga emmotoka era okukakkana nga abitomedde emmotoka ne yeefuula kwe kukwata akaliro. Mu kifo ekyo kyennyini abantu ab'enjawulo era abawererako ddala bazze nga bafunirawo obuzibu. Era bw'otuukawo glasses z'amamotoka ag'enjawulo ojja kulaba nga ze zimu kuzikwaniriza ku kolansi ne mu kitundu ekyo. Obuzibu obusinga okubeera nti we buva abatuuze bo bagamba nti ekkubo lino abaalikola oba abakyakola ekkubo lino because terinaba kuba nga liggwa. Mujjukira waliwo roundabout awo ekimu kyambuka One Love Beach Busaabala oba kikutwala eri Busaabala mu town, ekirala kisalamu direct ne kikuzza ku kolansi ono akuleeta wano e Munyonyo, then ekirala ne kijja ne kidda ku Ntebe Road nga kifusalamu okuva e Busaabala oba abasinga gwe babayita Busaabala Road. So kakati roundabout eyo baagijjawo ne bateekawo flyover oba ne bateekawo engeri y'ettaawo. Kati wansi ewali roundabout abantu babadde nga tebakyakozesaawo nnyo olwa constructions ezibadde zigenda amaaso ez'oluguudo olwo. Now omugagga we yafiiridde omwana w'omugagga ndowooza kati naye era still aba mugagga kubanga abadde akola emirimu egy'enjawulo, abadde akola ebintu ebyenjawulo, ebyo nno bimufuula okubeera nti naye mugagga. So omugagga ono we yafiiridde abadde eddoboozi eryongerezebwa ku maloboozi g'abaavu, ku maloboozi g'abanaku ababadde batafiibwako. Yes, nkiddamu. Omwana w'omugagga oba Rajiv Ruparelia ekifo waafiiridde okufa kwe kwongeddeko bwongezi ddoboozi ku ebyo ebizze bibeerawo emabega. Chris oba abasinga gwe manyi nga Don Chris owa Skypins Tours and Travel yavaayo ennaku bbiri emabega mu kifo ekyo kyennyini Rajiv Ruparelia we yafiiridde n'akola video ng'ategeeza ab'ebyokwerinda abagamba ekifo kino kya bulabe nnyo because he was one of those abasobola okusimattuka akabenje ku luguudo olwo. Okusinziira ku bye yasangawo yawalirizibwa okukwatayo video nga concerned citizen ng'alowooza alina influence, alina asobola okusika attention y'abakulu basobole okuba nti bakola oluguudo luno. Ekyennaku oluguudo tebaafaayo okuteekawo signs. Ekisooka omuntu yenna avuga ng'ava Kajjansi ng'ajja side z'e Munyonyo tayinaawo kabonero konna ng'onaatera okutuuka mu kifo kino akamulagira okukendeeza ku speed, tayinaayo kabonero konna ku luguudo luno akamulaga nti ekkubo mu maaso liri under construction, tawaliwo yadde yenna sayini eraga nti oba ekkubo terikola oba likola. So kati omuntu yenna speed gy'awamattuka naye eyo waggulu bw'atyo bw'agireeta bweppaba okukakkana ng'atandise okutomeregana oba atandise okulwanagana n'ekidduka okulaba nga awonya obulamu mu kaseera ke kamu n'okusevinga ekidduka kye obutakola ki obutakosebwa. So video ya Don Chris tebaagiraba, sinakindi nga baagiraba ne batakifaako era ekkubo eryo ne balireka nga ligenda nga bwe riri. Obulamu bw'abantu abasukkira ddala ndowooza mbasatu okusinziira ku bantu abawangalira mu kitundu ekyo bagamba be bakalutondamu obulamu
awo wennyini mu kifo ekitegeeza nti abakola oluguudo luno ba contractors tebatwala mu mulimo gwabwe nga ekintu ekiri serious bagayaala era ekyo kiviiriddewo kuba nti bagayaliridde obulamu bw'abannansi ne bafiirawo. So mu kiseera kino obutambi nga bw'obulaba emmotoka y'omugagga eyamwetidde motoka ya Bay mujjukirako ko storage twakola yali mugagga kyowe mu kibuga eyafa akabenje side ze waziti Mbalala wea yali mu motoka ya Bay V8 yekanga bwekanzi motoka yali parkinze ku kkubo erinnya lye omugagga Mponye owamponye mall no mumumanyi bulungi twakolako story wano nti ne bwoba oli mu motoka ya Bay ne bwoba oli mu rakizaleka ng'efaanana etya bakutendera safety yayo n'ebirala bwe kituuka ku nguudo embi emmotoka eyo ejja kuggwawo sinakindi emmotoka eyo ejja kukola ki ejja kwettira. Omugagga Mponye emmotoka gye yalimu yali ya Bay yali mmotoka y'amaanyi yali mmotoka gye tugamba nti emalayo but olw'enguudo embi emmotoka emu ya parkinga ku bbali w'ekkubo loole nga efudde olw'okuba nti ekkubo funda ate parkinze ebbali tewaliwo parking we yali agitadde yatomera butomezi mmotoka eyo obulamu bwe butyo ne bukola ki nabo ne busirikiraawo. So kyekimu emmotoka gye yabaddemu Nissan GTR motoka ya Bay motoka ya amaanyi motoka edduka motoka ya Rakizare naye ekkubo kwe yabadde etambulira kwe kwavudde kozi y'okutwala obulamu bwa nannyiniyo. Ekyo nno kitegeeza nti omwavu wansi bw'aba akaaba ng'akaabira nguudo mbi naawe omugagga teweeyibaala because tomanya ekikaabya omwavu naawe wawe kiri kuteegera era kiri kutaasa oli kibuukamu otya obeera na garanti ki nti nze kuba erigenda ewange kasita naliiwa ka Collins okuva ku main road okutuuka ewange nayiwawo ka Collins but ate kubo lino erikuleeta ka Collins ko lyofaayo okukakasa n'okubanja bekikwatako kukolera ekkuba eryo oba okukola ekkuba eryo abantu b'ekitundu kyo nabo baganyulwe baleme kuba nti tebakukkulumira gwe yakola ka Collins akambuka waggulu naye ng'ate ekkuba erikuleeta okutuusa ka Collins ko oba kakubo kakatereevu kewazimba ne pavers ddyo ddungi oba bbi. So bwe tubeera ebiseera ebisinga mu lutalo lw'okubaako bye tutereeza ebitateredde mu ggwanga ffenna kitukakatirako wamu. Bwe tubeera mu lutalo olw'omwavu okukaaba enjala gwe omugagga afuna eyo abuli lunaku teweeyibaala because end time naawe kennyini ekirumya oli enjala kisobola okukugwako lwakuba nti kale gwe engeri gy'okigwako oba gye kikugwako eyawukanamu but at the end tekijjaawo nti tewakoze eki tewakifeesinze. So mu kiseera kino abakungubazi ab'enjawulo bamaze okubeera nga already batuuka mu maka g'omugenzi okusobola okulaba nti ate bakungubagira wamu mikwano gye nagyo gyamaze okuba nga gituuka okusobola okulaba nti era still bakungubaga ate tutegeddeko nti ne police emaze okuba nti esalako mu bungi wali eri munya ebusaabala okusobola okulaba nti basse kiwalinga ekifo ekyo n'okutereeza ebyo ebibadde biviirako accidents zino ezibadde zigwangawo olutatadde bazikomye. So kyannaku ate kya buswavu nnyo eri abakulu bekikwatako naddala abakulu mu ministries ez'enjawulo ministry ya works ministry y'ebyenguudo Jeno Katumba si yakulira roads yes Jeno Katumba wamala webale nnyo webalire ddala omulimu ogwo basajja bo be mwawa contract ndowooza obulamu bw'abantu mulabe babutwala for granted. Olaba omuntu just akola amasannyalaze ng'asimba busimbi muti okumpi n'ekkubo akuteerawo ekiraga nti men at work n'akutegeeza n'okureducinga ku speed such that omuti guno gwasimba tegukola ki tegukkuba. Kati ate omuntu ali mu kukola oluguudo olutagenda kuggwa mu wiiki emu kiki ekimulobera obutateeka signposts ku kkubo eryo ezirambika ba road users ku butya bwe balina okuyita mu kifo ekyo nga bali mirembe.
ya enguudo nnyingi ze tulabyeko nga zikolebwa era okwetoloola ekibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga ndowooza ebyenjawulo bafuba nnyo mu nnaku zino okuba nti bakola nnyo enguudo era baggala enguudo nnyingi. Naye waliwo enguudo ezimu woogenda n'osanga nga tewali kapande. Ate era mulimu n'ezimu z'osanga nga waliwo akapande kakugamba oluguudo luggaddwa mu maaso bali mu ddukola, ate n'osanga omuvuzi omulala ng'apalapalanya agenda gy'alabye oluguudo nti gye bamulaze akapande akalaga nti oluguudo oluguudo luggale. Then n'abakola obupande si buli muntu nti yasoma Luzungu. Mwe babagamba kimu buli kapande kakolwa mu Luzungu. Eno nsi Uganda bw'omanya region gy'olimu road crossed tuteerewo ne wansi ekigambo ekigamba oluguudo luggaddwa. Kiyambeko. Waliwo omuntu asobola okusoma Oluganda naye atasobola kusoma Luzungu? Yes. Waliwo omuntu asobola okumanya Oluganda, asobola okusoma Oluzungu naye nga tategedde Luzungu kye lutegeeza. Ekyo byawuka. Awo kituufu. Osobola okugamba penso oli n'akisoma pensolo. Akisomye naye tategedde kye kikola ki? Tekitegeeza. Kati ebyo y'enjawulo. So kyobola njagala Abachina ng'abawumeme kabi danger ataali akuteerawo mu nnimi zonna mu communicating. Omuchina bw'aba ayina endagiriro gy'akuwa akolera mu Luchina nga ensi ye n'akugattirako n'Oluzungu ng'ensi etakola ki oba olulimi olutali lwa nsi ye. So byebyo vidiyo tegenda kubeera mpanvu nnyo. Abakungu bazze omulambo gwajiddwawo ddaawo already tegwasiiridde ndooza gwonna kuggwawo. Ate jjukira n'omuyindi bakola ki bookya mwoke. Kyannaku nnyo eri famire eyo mu mbeera emu oba mu mbeera